batenze Robert Mwanje nga bakutegeza lwali n'omubaka wa Makindye East Omubaka Derrick Nyeko ngono tuze tuwaye mkono naye ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga n'okusingirira obulibwenguzi obukudde ejjembe mu ggwanga lyattu Uganda. Kati mu omukisa kubuuza tugende maaso n'ensonga z'abantu kubanga akadde katono ddala sebo buuza ku bantu ba Ssaabasajja tunyumye ku nsonga z'obulibwenguzi mu ggwanga. Abantu baffe bonna abatulaba abantu ba Ssaabasajja okusooka kasooke mbakuliseeyo mu misinde gye twetabyemu mu Kabaka Run ku mazaalibwa ag'amazaalibwa ga Kabaka nate n'okubajjukiza nti obulwadde bwa siriimu gwe gwabadde omulamwa omulundi guno tubuziyiza tutya oba twekumye tutya. So twagala obbakulisaayo bonna abeetabye mu misinde gino era ne tuwebaza n'Obwakabaka okuleeta initiatives nga zino ez'ebyobulamu okuzukusa abantu baffe okusobola okwekuuma nate babeere mu ggwanga nga balamu. Olw'ejjudde olwaleero nga Uganda efiirwa obuse 10 buli mwaka mu bulibwenguzi n'obulyake. Olwaleero agijagezzaako okubaako nekyaleeta ekipya ekyokulwanyisa obulibwenguzi ng'enkola eno yakulonchingibwa oba kugulibwawo mu butongole wiiki ejja omukulembeze w'eggwanga. Enkola eno ey'okutunuulira abantu ab'enjawulo abali mu ofiisi ez'enjawulo ezigambibwa nti zirimu obulibwenguzi beeyisa batya enneeyisa zaabwe balina biki? Enkola eyo nga Omubaka Paalamenti oyinza gyogerako ki eneyambako okumalawo obulibwenguzi mu ggwanga? Okusookera ddala twali tumanyi ekikolwa ekya General Museveni okuvaayo n'atuuka okutambula ku kkubo awo n'agamba nti ngenda kulwanisa obulibwenguzi n'amaanyi gange gonna. Awo twali tumanyi nti ayinza okufunamu ensonyi okusobola okubulwanisa. Bino nno byonna ebigenderera ebigenda okujja mu kiseera kino ne ofisi ya IGG nga bweyina enteekateeka essuubi ttini oba willingness ntini nnyo okubasoboseza okulwanisa obulibwenguzi nga be babukulembedde. Tukirabye nti kino kiyinza okutagetinga abali ku ludda oluvuganya oba abagagga oba abali mu mwanyi oba abali mu gundi ki naye nga nekitatagetinga abantu batuufu bagendererwa kubanga tukirabye lwatu General Museveni yavaayo n'ateekawo unit ey'enjawulo erwanisa obulibwenguzi n'agiwa ssente okukira ku office ezino eyakaliisoliiso ezirina okulaba nti zirondoola ababali b'enguzi. Kati willingness ey'omukulembeze okulaba nti tulwanisa obulibwenguzi obusinza okuzza eggwanga lyaffe emabega naye ne willingness omukulembeze okuba n'eriisa ejjogi erisobola okulaba enguzi ey'ennaku zino ennongooseemu ey'omuntu okugula emmese obukadde 8 eyenno bannongooseemu abakiguze abatalaze wabbye naye ng'asaasanyiza ssente nnyingi nnyo ku kintu ky'atalina kufunako oba ku kintu ekyandibadde ku bbeeyi layisi. N'eriisa eryo ejjogi General Museveni takyaliyina kubanga n'abantu abamwetoolodde abo bennyini kyovola bavaayo n'agamba nti oyo muwolereza oyo teyazirya kizuuka luvannyuma nnyo ti ssente yazikolesa bwati ne bwati. So willingness ya government oba eya ne office ya IGG obusobozi okulondoola weewaawo bajja kulondoola abantu bagambe nti ono ali mu public office kino yakifuna atya. Oyinza obutatuuka ku kinusi kubanga tuli mu free economy. Omuntu ajja kugamba natunda emmotoka yange obuwanana bw'ensimbi bwenti nagigula bwenti wayitawo omwaka gumu nagigula milioni 600 wayiseewo omwaka gumu ngitunze biliyoni era nga n'endagaano agiyina. So willingness ya IGG office okulaba nti bagiwa ssente zinagisoboseza okwataganira wamu ne obukiiko bwa Paalamenti. Tetusobola kulwanisa nguzi mu kiseera nga kino nga tuyita ne minisita ow'ebyenjigiriziganya ow'ebyokusoma n'aba nga tasobola kujja mu kakiiko ka paaka kuwooza nti ssente zino ezaali zirina okugenda mu baana okusobola okufuna ebitabo by'okusoma ziriwa ebitabo nga tetwabifuna empaka nga twawudde nti buli muntu abeera mu public office aba avunaanizibwa kyekimu n'omukulembeze w'eggwanga aba avunaanizibwa kyekimu. Tukirabye South Africa ng'omukulembeze bamuggyeyo lwa nguzi. So olina okyeteekako naawe nti nange kisobola okunkwatako okusobola okukkiriza n'abantu bo okukwatibwako. Wetwogera nno ku nguzi kintu kikulu kinene nnyo kigazi nnyo kijjera ne mu mbeera eno gye tulimu olunaku olwaleero tuli mu kiseera ng'eggwanga baligadde naye waliwo amabaala agakola. Kitegeeza waliwo omusirikale amonitalinga waawo era amakinga sure nti ago gasobola okukola ki. Kati kitegeeza nti eggwanga toli in touch nalyo okusobola kumanya enguzi eriwa oba eyitawa. So tusuubira nti IGG's office singa yavaayo dda wano nno teyeetaaga mukulembeze oba General Museveni kuvaayo ku launchinga kubanga twamulabako ng'atambula ne watabaawo kikolebwa. Nga Paalamenti
muyambako gavumenti okutambuza emirimu gyayo mukozeewo ki ng'ababaka Paalamenti era inavunaanyizibwa ki okulwanyisa obulibwenguzi kubanga namwe muvunaanyizibwa kyenkanyi nga munauganda mulala yenna? Obuvunaanyizibwa bwaffe kuteekako nninga gavumenti kusobola oba kulaba nti amateeka gano ge tuyisa bagagoberera oba bakola ekyo kye balina okukola. Weewaawo tekiri open nti omubaka wa Paalamenti oba akakiiko we kaba kasobola okusamoninga omuntu n'agaana oba ne kakweshoninga minisita naye nga tekalina buyinza bumugjayo oba bumukweshoninga, kitegeeza nti ali waggulu w'amateeka General Museveni yaba asemberedde oba yaba asembyeyo mu nsalawo aze kankugereze minisita abantu abazze bakola oba babba ensimbi nga bamanyikiddwa kugeza minisita wa security eyabba ez'abalwadde eza siriimu ate n'omukomyawo kati kitegeeza willingness ng'omuntu yasibwa n'okulya enguzi willingness togiyina abantu bano jjo obawa obukulu ng'ate bebabadde babba owagira obuli bw'enguzi. Nga tumaliriza Omubaka magezi kigoowa agasembe ku muntu wa bulijjo kuba nekimukwatako ffe tugigaba oluusi abantu ba bulijjo ne tugiwa banene ate abali mu offices omuntu wa bulijjo muwantanda ki nga tumaliriza? Enguzi kye kisinze okuzza eggwanga lyaffe emabega. Kyova olaba tetuyina ddagala mu malwaliro, enguudo bazigulira oba bagikolera ku ssente empitirivu ate bwe bamala ogikolera ku ssente empitirivu ne zoononeka mu budde obwamangu. Buli kimu kigenze kyonooneka lwa nguzi. Weewaawo ffe nga bannansi abali patriotic tulina okuvaayo ffenna okulaba nti tuvumirira ekikolwa kino ng'abaana bwe babasomesa okuva ku ssomero nti enguzi mbi ate ne batuuka mu bukulu ng'ate enguzi abba enguzi gwe balabanga omunene nga gwe bayina okulabirwako. So tekiwa kifaananyi kirungi naye nga ffe aba ekibiina ekya National Unity Platform ebiseera ebisinga tuvuddeyo okusaba abantu baffe buli kimu bakyenyigiremu. Buli woolaba obuli bw'enguzi vaayo kyogereko kitwitingeko kyogereko ku mikutu emirala gino gyonna tuukirira abali mu buvunaanyizibwa okulaba nti bakola ekyo kye balina okukola. Weewaawo olwakadde kankuze butebe Mengo mali gafa gagambo zenze Robert Mwanje mbadde n'omubaka wa Makindye East Derrick Nyeko. Webale nnyo Robert Mwanje.